Katusabe. Katonda waffe tukwebaza kuba otukuumye tulese olw'ekisa kyo n'okusaasirako. Tuzze mu maaso go tusaba otusaasire otusonyiwe ebigambo n'ebikolwa n'ebirowoozo ebirabise wakati mu bulamu bwaffe nga tukozesa kiriwo otusaasire otusonyiwe. Tugenda kuyiga kigambo kyo tusaba otuyigirize, tusaba omwoyo w'amagezi atuluŋŋamira atukulembere. Bye tugenda okuyiga byonna bisobole okutuyamba okuzimba obulamu bwaffe n'okututeekateeka. Mu kiseera kino n'essaawa ezigenda okuddako ez'olweggulo nga tuyiga beeramu naffe oleme okutuwabulira mu byonna. Wa Yesu Kristo omulokozi waffe. Abooluganda Mukama waffe yeebazibwe. Yeebala tusinkanyizza olwaleero ate era nga tusinkanyizza lwa kirindwa kyakuyiga kigambo kye ekisinga obukulu. Osanga twalisinkanye mu mbeera ndala yonna, mu mbeera ya nnaku, naye si mbeera ya nnaku, tuli mu mbeera ya ssanyu kuba tugenda kuyiga ekigambo kya Katonda. Kibuga ky'olunaku olwaleero nayiga ekijabaako omutwe naye ate kiriko omutwe ogugamba nti osobola okubeera mukwano gwa Katonda. Osobola okubeera mukwano gwa Katonda. Tugenda kulaba leero, tujja kulaba eddako, tugenda kugana ekyoga ky'ennaku olwaleero kigenda kuba kimpi naye tujja kulaba lwaggulo, tujja kufuna okuwummulamu tuddemu olweggulo ssaawa ez'olweggulo, ekyoga eky'olweggulo tujja okulaba ku lutimbe wano. Leero tugenda kusoma busomi nga tetulaba kikola nti mbijjeeko okuggyako abanaaba ku mukutu ku mutimbagano bo bajja kuba nga balaba ng'era bawuliriza obutaddiisa laputi nga bawuliriza kati ate tulaba ate tetulina bitabo byamanyi bye tulaba byolaba wano byebiri wano mwakakundabira mu sikuriini. Ndaba era yivu mpozi tugenda kubanga tujja kutandika n'ekyandikibwa mpozi nga sina kweyongerayo munaasonyamu katono nnyo kambeeko wano kyentereeza. Mpozi bbanga ddene tusobole kubanga tubeera ffenna naye nebaza Mukama nti ate leero tuli ffenna abooluganda. Ate era nebaza Mukama atuleesedde n'abagenyi abapya wakati mu ffe kwanda mu ffeesi empya ezabaddewo bulijjo oba zibaddewo nga simanyi naye nkakasa zizze lwaleero mwenna okujja ku Mukama akuwa omukisa. Naddeko wakati mu wiiki omwanyazi yabuuza ekibuuzo ne sijja nnyo kiddamu mu buwanvu bwakyo, naye yadde alina challenge ku nsonga y'okukuuma sabbiiti n'agamba mazima gonna nga tegedde abali ku bukutu obuyitibwa ask and be answered abamu tebaguliika basinga, naye gwa bibuuzo byokka kubuuza nakuddamu ekikulu kya byonna. Naye yabuuza ekibuuzo n'agamba nti nze nkuuma sabbiiti sole ntegedde amazima ga sabbiiti naye nkyalemereddwa okuuma sabbiiti era simanyi na Mukama bwagenda kunsaasira mu kubanga mazima nga tegedde ne sabbiiti sola gikuuma kubanga ndi biza ate sale tubeera biza ennyo okusinga nagaha Mukama wange simanyi nawentandika mugamba ate kati ndi mukuumi wa sabbiiti oba ngenda tamanyi nawenza kitandika ala tekijja nakujja ntandika ntya olaba ndowooza. Era nsaba Mukama sibe wagenda kunsaasira ebigambo byabyadayogera. Naye abooluganda ffenna tuli mu nsene ey'ekibi, buli omu alina ebimunyoola, buli omu alina ebimuza ku kisenge nga yeetaaga excuse, si bwe kiri? Buli omu nga yalalaise okuggirayo fayiro y'ebizibu bye yeetaaga okumuwa excuse eziwerako. Asobola ku excuse n'ogamba nti wama bireke, olaba ndowooza n'ogamba mwana wange kola ki, naye atogenda kufundikira nga buli omwana wa Katonda excuse ajja gamba bannaaje tubireke nga 18 ogumwezi ogujja nja kubanona
mugira mukola mukola kuba buli mwalina ebizibu bye nja kujja mbimalewo nga nkoze eki nga nkomyewo olaba ndowooza naye ate omutabana we guli nti alina obuzibu okuma sabbiiti bw'asanga alya ennyama namukakkanako lwaki olya ennyama lererere noli wasanga akuma sabbiiti naye namukola ki naye nga ne buli mwadda maaso Katonda agamba ndi mune Mukama olaba ndi muki ndi munafu ndi wamaanyi mukyala mukadde tudayogerawo n'agamba nti era toyinza kubeera nga okoze eki abooluganda kyamazima tusobola kuba nga tutuukiridde bwe tugamba naye tulina okuba nga tukoze eki kuba tutatuukire Mukama tagenda kutunona aye tugagenda kuba anona kyolowooza bw'abanga agenda nona batuukiridde ebe tunagamba tetugenda tetulina ebibi bw'obanga olina ekibi lwana kuleka kiki so si nti gamba nti kubanga ngombe tegenda kukendeera paka Yesu kimu kyokka tolina kukya lunaku lumu n'ogamba nti kati ndyokke sigala ng'olwana naye mukusigala ng'olwana togamba nti kakanyonone kubanga tuli mubiri gwaki gwakibi omuntu yenene bwalira banga atuukidde era kino kankibuleka abooluganda Yesu teyalisabye mulowooza Yesu yaligudde ku mavivi n'asa mu Getsemani asabira ki talina kibi Yesu mulowooza lwaki yandibadde agamba Yokaana nti nkolaki mbatiza yandibadde akkiriza kuba talina kibi yandibadde ajja buzina agamba Yokaana muve empyawo kugamba obutuukirivu nga buyiika buki naye yatuwa ekyokulabirako n'abatizibwa kakati kitegeeza nti tulina okusigala tukola obutuukirivu n'okwenenya wenenya tewakoze kibi kuba tumanyi oba wayononye watakoze eki gwe sigala nga wenenya nebyotamanyi byenenye kinga nga gundi Danieli yenenya n'ebingi byatakola ki Mukama nalyoka amwanukula namugamba ndi kale naye nga yenenyeza ebye musajja atu yali nze batudde Danieli musajja mutuukirivu lwaki ngamba bwentyo Danieli yagala n'okulya ennyama nga ne mu Isirayiri bali bagirya n'agamba siirye ku nnyama mmere mmeeza ya kabaka n'agamba naalya ebyayi era mu bulamu bwa Danieli bonna mu Babuloni yalya ennyama Yesole yalya bijanjaalo mmere ya nsigo gye yalyayo teyaddamu kulya ku mmeeza ya kabaka abantu bagamba nedda yagigana ku olwo nemukakati nkuba yagigana ku olwo amala okugigaana naddamu n'asiriwala kuba Mukama yafuna amagezi nga nazo giri olya eki ebijanjaalo waliwo olaba nti Danieli yasiriwala omulundi gwatuuko n'afuga bali ab'e Babuloni tebafaana kuba yasigaza akumya omutindo gwe yakola ki bwe yatandika nagwo so naffe bwe tutyo nti tulina okusigala tukumye omutindo ogwo nga tukkiriza naye nga tusigala twegayirira Katonda buli kiseera Danieli yasabanga emirundi emeka mulowooza lwaki yasaba emirundi 3 kuba yali ayonoona buli kiseera Mukama nnyonyi kunyweza bigere bye ku lugendo luno ng'atambula butaddirira ekyasabyanga Danieli n'akabira Katonda buli kiki naye nkwate tolina kibi naye n'okusaba Katonda akunyweze naddakawo naye nga neba ne Katonda ebintu ebyewuunyisa omulimu gugwe naye tusabe nga Mukama atuyambe tusobole okukola omuki abagala okukyuka babe naye gamba Mukama yamba gundi akyuke kyuka naye akimanyi alina okukola ki mune Mukama sente ziganye ez'omulimu tuyambe tufune naye nga gugwe so yabadde agabugambi twalibugamba Mukama omusende ngali ziziganye buzibu ki nayiwa ekisawo naye muna ebimanyi okugaanira ddala nga leero biganye si wiiki yakusatu naye Mukama ali mu ggusi yakola eggulu n'ensi byonna siibye n'okujjula kwayo naye mwana wattu banekutiibwa tugwako misinde nga obudde buweddeko mugende setaani atali nannyini nsi yamuwa platform okusigala essaawa nezisigadde kuva ku Sande abeerako paka sabbiiti netuyingirako ssaawa 5 paka ssaawa 7 eisigadde setaani naddako neyegiriisa tasasula yadde 10 ate nga si bibi byalimu olaba Katonda gwe tusinza bannaye bwafaanana naye olunaku eruli kyanaagamba ndi kati setaani mpa ebyange akalambe kagenda kukola ki tugende kusomako mu kitabo kya Lubereberye essula ya 5 olunyi lwa 22 nga bino njegadde bikulu nnyo Bayibuli egambye kyokwega kiriko omuntu ogamba tusobola okubeera mikwano gya Katonda we can be friends of God essula ya 5 olunyi lwa 22 esebo enoka natambula wamu ne Katonda bwe mala okuzaala Mesuseera owulira ekigambo kino
Enoka n'atambula ne Katonda emyaka bimeka? Wemala okuzaala emyaka 3 n'atambula ne Katonda. Emyaka 3 n'azaala abaana b'obulenzi n'ab'obuwala. Emyaka 3 ndolako twali tuyiga ku Sabbiiti ebyo twakona ku kyokuyiga kineeno. Mwoza tulina emyaka emeka wano? Mukadde yasinga obukulu alina meka? Alina 7. Mukadde emyaka 7 geno kakyateetera ne Katonda n'agiyitamu n'atuuka mu 2 3 amu tutambula tugambe Mukama ng'aludde tukoye n'okukoowa myaka 36 mukadde huyo wansango wona abe 15 Mukama akoze eki emyaka ebyo tagiriza kukkiriza olaba ndowooza usoma 2 mu 4 boka usoma 2 mu 4 Enoka n'atambula ne Katonda muwira abantu wano ab'Oluganda n'atakola ki? N'atabeerawo. Ekyatwaza Enoka kiki? Ani alina ansa? Kyekyatwaza Enoka? Omwana oli alina ansa mu nsonda. Weebale nnyo. Yatambulamu naani? Ekitugana okutambula ne Katonda bibi. Bayibuli egadde kibi kitwala naani? Bw'oba okola ekibi kijja kukola. Ne Enoka kitegeeza teyakola kibi mu bulamu bwe. Mukama n'amutunuulira nga tagwana kubeera mu nsi. Yakuma omutindo okumala emyaka 3+. Mukama n'agamba Enoka tugende. Kino kye mbagamba abooluganda tukyazannya buki? Tukyalina emyaka mimpi kujja Enoka gy'atambula. Ate yagenda okutambula emyaka 3 ng'olwedde abadde musajja abaddewo. Naye awanze we yazaalira abaana ab'obulenzi n'ab'obuki? Togamba nti olwokubanga nawassa ekinkoze ekisonga kino za nyonoona amaka gannemye bulemi. Naye bakwadde example yazaala n'abaana naye n'atambula naani? Ate n'abaana atwalibwa. So tulina family nga waliwo ebituleme mu maka bunafu bwaffe nga baki? Tolowooza nti Mukama yagamba nti ahaboofu. Pawulo yagamba nti kisingako obutafumbirwa. Naye obanga tosobola kukola ki? Naye tekigamba nti bannange afumbiddwa tasobola kuweereza Katonda. Enoka wuyo yamufumbirwa yawasa n'azaala n'abaki? Naye yatwalibwa mu ggulu. Bayibuli tekitulaze oba mukazi we yabula oba yakola atya. Nze simanyi. Mukama kiyamba kyenkola ki? Alina ensonga ki teyamba mukyala we lwaki? Kati awo tulekewo. Enoka atambula ne Katonda emyaka bibeka n'agenda ne mu ggulu. Mukama tubeere beesigwa essaawa ejja tubuze Enoka mukazi we omuleka ani? Bw'otuuka mu ggulu Mukama omusajja amuggyako mukazi we ani yamuwasa? Bayibuli nga tiragale bukiba kikugasa oli kimubuuza. Lubereberye essula ya 9 ebigambo ebiro tubisome nabyo. Lubereberye essula 9 kuno kwe kuzaala kwa Nuwa. Nuwa yali mutuukirivu n'atalina kabi mu mirembe gye. Nuwa n'atambulira wamu ne Katonda. Sooka okomekaawo mbuuza ekibuuzo. Nuwa anyway awo kansooka enveewo. Ibulayimu teyali musajja wa Katonda, teyali jjajja wabakkiriza. Ibulayimu yalya ku nnyama wangi no yes no yalya teyalya? Yalya kituufu yalya. Kubatulanga bagenda basala balayika ennyama bakoleki. Kakati akamu kenjagadde Bayibuli egenda nti n'aba mutuukivu mu mirembe gye. Awaliwo ekyokuyiga abooluganda. Buli mulembe gulina message yaagwo. Ojja kwekanga abasajja abalenya mugambe kati mu ggulu akolayo kinga yagira nga tefe batugamba tetugirya tetujja nayingira ggulu olw'okugirya. Mulaba ekigambo ekyabooluganda. Buli mulembe gulina message yaagwo. Dawudi yawasa abakazi abasukka mu atya? Yali message ne mu ggulu Dawudi agenda tuukayo. Sulemaani tagenda kutuukayo. Naye buli mulembe gulina Bayibuli egenda nabeera batuukirivu mu mirembe gyabwe egyo. Mu mirembe gye bali mu message gye bali bafunye omusana gwe bali balina. Batukira musana gwe bakola ki? So kati buli mulembe gulina obubaka bwagwo. Ate tugenda okufuna obubaka nga Mukama amaze okutwala tulina ability ebuteeka mu nkola. Tabuleeta nga tetusobola kyoba nti Yesu Kristo yali nga kyali ku nsi yagamba nina bingi ebyokubakola ki? Naye alaba nga entegeera yaabwe tenaba kutuuka kubitegeeraga naye omwoyo bw'alikola ki? Alibabuulira byonna.
ayetola kubenge n'aba wali bajjukiza kwati bali mu state ate kano tiyetagenda kukozesa miracle powers abateekemu amazima gasooka bukulongo bwa engineer abuteekemu buli kyayagala amalabikkeko agambe ndi kati ajja butambuliramu no akonvisinga buki kyopala enjiri eno abantu amubagira bange etategerekeka kuba Katonda alina ability etujjuza amagezi omulundi gumu fena natukola ki naye kyewunyisa akupaswedinga nesalibwa akupaswedinga kati gwewuliriza saidi esingako buki si byakukaka. Mbajjukizako olugendo Yesu nga amaze okuzuukira era agenda Emausi mujjukira abasajja weba yalabikira ng'afaana ng'omusajja omulala n'atasooka kubeeyoleka n'abuuza ne kubuuzo ne bamwekaanya mu kumwekanya ye n'afuba n'abannyonnyola enteekateeka y'obulokozi ne bagitegeera mu magezi gaabwe nga bagitegedde ng'omubuulizi wa n'ababulire ki n'amala ku meeza yali yeeyongereyo ne bamugayirira n'abeera nabo n'ayingira nabo mu nnyumba yaabwe ku ssaawa y'okulya n'abeeyoleka mulowooza lwaki yabeekweka ebbanga lino ne batambula paka bemala okuba buli olugendo lw'obulokozi ne balutegeera n'abeeyoleka nga byonna bimaze okuggwa kubanga tayagala bantu infact kuwaliriza naye tayagala muntu kumugoberera kubanga atidde amaze kulabako kukyamuka webale nnyo infact nadde nasalimegi nadde nsoma tugisome nti yange neevuddeko ku nsonga kangizeeko ku nsonga y'okusinza kangisome kubanga nkulu nnyo abooluganda ensonga ereetedde abantu okubanga okusinza kwabwe Mukama takubeeramu era nga muntu amala okusinza talikula mu by'omwoyo ye excitement mu kusinza. Omuntu abeera excited ekigendo ky'okusinza kikola ki kibula mumulooza abantu abagamba nti tuli happy eva babeera happy naye kibagana amateeka ga Katonda nga bate bali happy. Bayibuli nga tugenda kweyongerayo nga nkyabikkula ebigambo bino tugira tweyongerayo tugenda kudda ku nsonga okusinza njikonewo katono nnyo. Mu kitabo kya Yakobo 2:23 Bayibuli egamba etya tumaze okulaba eno kadamala Katonda obulamu bwe bwonna bwonna n'atwalibwa Mukama namulanga tagwana kuba mu nsi muno. Nuwa yali mutuukivu mu mirembe gye yakola ki gye yali mu Yakobo 2:23 agamba atya sebo James chapter 2 verse 23 tere atuseewo Yakobo Ibulayimu nakkiriza Katonda ne kumubalirwa okuba obutuukirivu. Wuyo ekigambo ekyawoga n'ayitibwa mukwano gwani? Ibulayimu gwe twogeddeko yali ne ku nnyama yali mukwano gwani? Naye nze atana kuba mukwano gwa Katonda ngana n'okulya ennyama naye nga mukwano gwe yagirya. Kyenvudde mbagamba buluganda nti buli mulembe gulina meseji yaagwo era okumanya buli mulembe gulina meseji yaagwo bodda mu ndagaano enkadde saddaaka zaayamba nganda okubajjako ekibi naye mu ndagaano empya n'ogisala omala biseera kutta ndiga zaabwe na bubuzi kuba tekigenda kukuyamba. So Bayibuli egambye sabaddemu ebigambo ebyo nga wembikula weddeko muliro Ibulayimu nakkiriza Katonda ne kumubalirwa okuba obutuukirivu ewaawo n'ayitibwa mukwano gwa Katonda ne bwokomaawo. Somera kuva 3:11 sigenda twala nnyo budde buwanvu nina kiyigamu kinjagadde otegete 11 Awaluganda buli mulembe gulina obuzibu bwagwo nga tugenda mu maaso. Buli mulembe gulina obuki 3:11 buli mulembe gulina obuzibu bwagwo. Abasajja bano tebakola byonna naye baali wakati mu bunkenke mu buweereza bwabwe. Si ye kikye tuli mu kiseera kyaffe kye naba endagaano ki
empya. Mu ndagaano enkadde walingawo okufa olw'okumala okuwonona ng'okola ki? Naye ng'ate bye baali balina ebitono bye bataakwata bingi nga bibattisa mu kash awatali yadde okumala ekiseera tewali kudde kubandaalirawo. Naye ffe tuweereddwa bingi naye Mukama tuwadde ekisa kiki? Baalina omukisa mutono nnyo naye nga bawadde ebintu bitono. Tulina bingi n'omukisa muki? Kakati bw'oba nsomawo kale. Mukama n'ayogeranga ne Musa balabagana maaso nga bwayogera ne mukwano gwe. naye omuweereza we Yoshua omwana wa Nuni nedda ne bwokomaawo kigambo kyenyagadde kyekiri wali Musa agamba nti Musa nayogeranga ne Mukama nga oyogera naani. Kino kyenjagala tutegeera abooluganda nti Katonda si mulabe waffe. Katonda mukwano gwani? Mukwano gwo, mukwano gwange. Talina buzibu naawe, ffe tulina obuzibu ne Katonda. Era singa tubanga tukkiriza omukwano gwatulaga ne tutambula nga bwatugamba tewali buzibu ne Katonda, toyinza namuwulira n'odunwa n'odduka. Kyobali walijjanga okubwatuka abatuukirivu balisembera buki? Ababi nga badduka buddusi lwaki? Kuba okwatuka nga tekulina buzibu na mutuukirivu. Era okwakayagana kwa Katonda Bayibuli ekita both sun and shield, njuba na muki nangabo eri abatuukirivu. Naye ababi enjuba okwajja kwa Katonda kujja kubanga muli okukola ki? Biri in opposite. Kwa itabeera wali kiki? Tegedde ekigambo ky'abooluganda. Era twatubika awaka nga tufumba twali ne Sister Julie ndowooza nanzijukiza twali tuwokyanga bumunyera bwe buyingira mu kyoto yali oba jjona sijjukira kakayi nangamba nti ekyo musumba kyeyogerako nti kati bumunyera bwe tutebukabuka mu bwe bugenda tebukabuka mu nku kali bugenda kujjira bwereere ne mugamba ng'ajjukiza kino ekyakatonda nti abantu bagenda okugenda mu geyeena betwale buki ng'ofumbisa nkuuzo twena munyera gw'oyise mu luku naye buli muli gwe bupapalayo bugwa mu muliro kalina ekibu ekigenda okubeera abooluganda ne Setaani nga Mukama amwokya. Mukama agenda kujja n'omuliro nga gumala Setaani n'ekibi kye okubasaanyaawo, naye agenda alangeyo asangeyo kakingi kali eyo, asangeyo abala sijja boogera mujja kunyiga, naye asangeyo amanya bagundi abaki. Kyoba negeragere nyiza kusaagala muntu aneekwase nti lwaki angirako. So buli muntu ajja genda mugeyeena na biki nga yeesaliddewo obanga alagajjadde. Mujjukira akagero kandiwulira mukamanyako ndiwulira ava mu kasooli wange ndivaamu nga batema n'atema, ndiwulira ava mu kasooli wange ndivaamu nga basaaniika batuuseeka webale nnyo watuukeeka ndiwula mune bwonviira andivaamu nga basusa bajjako ebirye bingi ne babijjako yakako obutonotono. Ndiwulira mune bwogenda nja kuvamu ng'okolaki ng'osaaniika ate nenno ze batugambanga ndivaamu nga basaaniika nga bookya. Yagenda okuzuuka nga wuli akabugumu katandise nga lowooza wali kutuza otubuguma naye wuli akutandise otokota. Kakati bwekiti bwe kifaanana abooluganda naffe Mukama ajja atugamba nti bannaaye owooluganda viira Setaani n'avaamu ng'osembedde awo kujja nga ndaba Biden agenda osayininga National Day of ki Sunday. Abamu balinze bali bati baagala kusi Biden yakoze ki? Atannaba era abakulisaayo waleese obuzibu awo. Tulingiza bulingiza senga lwe tumaze okulaba nga ebintu tuli serious. Tulinze Biden amala okukola kyakola wa paapa. Era senga embere nsooka ne tudumuka tulaba obonnabbi paapa agenda egindi olaba buli kukusonga amatuga siagadde nga gasolo senga tugayimusa nogayimusa bwe tuti naye kwate gayimuka eva gayimuka go gali bwega tumanyi bagayimusa tegayimuse. Yes naye senga byadde nga gansolo oba gambwa n'owanika wandibadde sizoni yo nga gali mu banka tisenga kati gagudde kuba kali paapa talina kyakoze eki. Paapa zeeyo kati mujjukira muwendo gw'amafuta gwakola ki? Gwalinnya galayinza okukaba nibagamba ebyaka bigenda kukola ki? Bigenda kuddayo. Embeera bwetyo Setaani yaleega naddiriza nolowooza naye Mukama yaba asaasidde si Setaani n'agamba musooke mwetegereke sti kati waliwo attention igundi tension abantu gye baliko 28 2:3 manya awo na waliwo obunkenke amatomba baliraawo
mujje mulabe emyaka egize gibaliwo kuva mabega abantu babeera nnyo kumukenge mu kusabisa byokubala emyaka mbega eri muddamu kubala myaka abooluganda mujja kutomera nga tebabimanyi Islam ate bayinza okuba babitegedde mu tebabitegedde kuba ebyo bizibu byabwe naye kyenjagala okumanya kyekino kyetulina okutegera kyekino wherever bayibuli nga egamba nti oluyimba lugamba etabaza ffe eva nga zikola ki kakati mukimanyi agenda 2030 siwe bagamba naye tebakulimanga nti sanasosetinga date gyagenda okukolako ekintu kyogitegeera nemukaba tosobola kireka bwetyo mu ngeri ya kisiru gwedde bali kateba otulonde 2030 awo nga tutuse mu December awo nga osooka obuuke weefuule omukristaayo mulungi ennyo ejja kuba hypocrisi tojja kuba mutuufu ojja kuba weerimba kale mukama tayagala abakristaayo baseeti bateeketeeke kukkiriza kwabwe batayagala tukuteeketeeke mu biseera ebyemirembe nga tebanakubaako sayini waggulu kubire nga gwogamba anytime ekola ki kani Nuwa teyamala kuyingira lyato nga alaba entandisa okududuma Nuwa agenda oyingira lyato nga tewali na kigenda mu maaso nga buli kimu kiri nomo n'ayingira mu lyato Nuwa ne yeetuulira ne baggala eryato n'afuuka ng'omusiru nga n'ensi ekola ki naye nga bamugamba kimu nti Mukama agamba enkuba egenda kukola ki yingira gwe neki n'ennyumba ye mu lyato nayingira n'atuula n'asirika nagamba gwe amanyi bisigadde oba etonya myaka emeka yemanyi nze ntudde gwa ŋŋambye ensi yo ng'erindiridde gamala okugjako amatondero ke balaba ekikumi ekiyingira mu lyato naye kyannaku nnyo nti ekikumi kigenda okuyinjanga era togenda tosobola kumisimatuka ennyabo badde wanisa yadde sawa yes yes yokentandike ate era webale nnyo kino kibagamba booluganda buli mukristaayo alindirira emyaka talituuka kubanga ekikulindisa emyaka n'okugibala kugira ng'omaliriza ebyensi ng'okyaggusaaggusaako nga eno bw'oli ebyobulamu eno bw'oli embizi kati nga obalansinga bw'anaabanga ajja ng'osindika essola n'embizi ng'odda ng'obuzaabuza naye ajja kuba yakulayidda ng'olimba nga reformation ekula naye era ejja kuba ya bufere tejja kuba ya mazima Saabaluganda tumanyi kimu tutunire obunnabbi si kibi tutunire ebigenda maaso mu nsi si kiki bituyamba n'okulabula abantu abalala naye tetuddamu kubala nti kambale 223 oba 34 oba 25 ebyo setaani abikozeseza nnyo okutomeza abantu bangi bamwe batuluuzinga n'okukkiriza kwabwe mujjukira 1844 muloza kidisability yabaawo Mukama aleka ebeerewo awewe ekkanisa mwalimu abaali balinze nga bafere naye baatoma ekintu bwe kyatomera era baddewa naye singa Katonda yajja mulaba yagenda twala ebipapula mu ggulu mulaba yagenda okuyoola omuyolera gutalikyusa gutwale mu ggulu waliwo okusaba waliwo okuyimba ozaana aleluya ziringa ki naye bw'atadda yagamba nze namanya n'okumanya byali byakisiru naye nga singa wawuli esala ennyimba zeyayimba oyinza okugamba ono yatula ne Katonda kumpi kakali oluganda nti embeera eshepinga nnyo abantu covid mujjukira yabeerera waba oluganda covid buli nyumba nga bwogisanga efuuse enkristaayo state yawusinga okusaba kulinga okusaba naye kali bbanga kinga tebakyasaba nakusabirayo kati ekyosi kyakola ki enkuba yali ekutte obwengulawoddamu ne buta tewakyeraliikiriza mujjukira ye Katonda yakokwomusa amateeka tewaliwo kubwatuka Isirayiri yagamba etya baatya ne bakanka yagandi Mukama Musa genda oyogere Katonda byonna byanatugamba tujja kubikola ki
si ebimu naye byonna olwamala entiisa yamala okuva obweti ne badda mu nnomo. Abantu balinawo n'osuula akantu amazzi ne gakasaasaana gati emala enkuba nedda oba nolinnya mu kitaba wuwe emmotoka neyitawo ne bwana egadda ne gatereera ggo oyinza ogaa nti wa mmotoka yayise mu kidiba ekyo nga ddala gazzeewo. Kati ensi bweti bwefaana kiwayi Mukama iyo omuntu wamutegeera mumanyi bulungi toyinza mumunyumiza tosobola ye kati ebintu yabikoledde ku peesi ye enjiri eno egenda kuvuba abo bokka abeesigwa. Tutunulira ensi n'omagagalo bannaye nga tebakyuka babana tebala kutegeera ezo takisi zikuliko yategedde mazima bagamanyi kamwanyira zisibagambye eyagambye nti bannange byonna mbitegedde naye Mukama wange naze okwakikola mutamanya bunafu naye abaluganda kino kankibabuulire buli wootegeera ekituufu kyonna kiyinza okukosinga okikola okulaba ngaokolaki ng'okikola. Mujjukire omusajja eyazuula ekyobugagga teyagenda n'atunda byonna n'agula ennimiro. Lwaki yatunda byonna? Lwaki yatundako kitundu ku bibye? Yawaayo byonna ge makulu agula ekyobugagga ekisinga omuki. Mwanyinazo no singa anaabawulidde ebigambo bino eno alina kutunda byo omulimu aguleke Mukama wa muyite ekisirusiru buli omu agule obulamu butakola ki kuba tagenda kubanga Mukama ku lunaku lyamuga Mukama wo nga yali akanula nnyo amaaso kale yitawo nga watannyo okuwa omusaala nti bagenda kukendeeza kale kola ki abooluganda nakulaba ngaembeera yakeka yinza obutakusobozesa. Tulaba abasajja bakatonda abasooka tumaze okulaba Enoka yatambula emyaka 5 okugezaako kunukkiriza ng'alina Katonda. Tumaze okulaba Nuwa, tulabye Ibulayimu, tulabye Musa. Bonna bano abaana betwogerako embeera zaabwe bakwano ba Katonda, batambula ne Katonda, banyumyanga ne Katonda, balaba nga batugidde emirembe gyabwe. Kubanga bonna betwogedde ababeka kyakulabirako kinene nnyo. Naye kubanga osokubeera mukwano gwa Katonda bano kiki bakola gwe kitasobola kukola babatonda mu materiyo gyotatondebwamu oba kinyigesa atondebwamu. Tutegere ekigambo ekyo abooluganda tuli mu lugendo tutambula naye lukoyesa time wetuuka n'okutuuka n'ogamba nti bannaaye n'otuuka n'owulya nga luzinga okukola ki kukkiriza amaanyi gatandika okuggwamu. Kino ekigambo nja kibagamba Buganda nja kukiddamu. Tuli bameka waneeno nange nga kwendi tuli bangi ansa nga sina kweyongerayo n'akantu kejjukire kenajja kubagambako nga tuyiga. Mwawedde akabenje akaguddewo abavubuka bano bafudde abayimbi kanumye nnyo era olunaku olwa Thursday olunaku olwa Friday ekiro nalaba obutambi nebaka ssaawa zalinga 6 naye nga ndi mukulaba butambi nga mbuddamu obwabo bwe nawulidde edda nga mbuddimuma lwaki nabuddangamu temuyinza kimanya muyinza kirowooza bulala. Naye omuwala gwe bayita Lady Grace mwamuwulidde Lady Grace lwasabako naye lwasabako naye emukono ku Benet nga twakola separation aina sister Jasi yamuleeta nga weta mukwano gye nemusabako nabo naye nalekera wato kuŋŋaana twagenda owulira nga atalesa okuyimba. Naye kyanumye kiri kimu simanyi sijja sala musango naye yafudde atya. Kati omuwala oyo yali azze ne mazima agasinga mazima goyizo gantu bayabeerako mu balokole bayabeerako mu general conference naye yajja mu present truth message nga tubuulira wakano twali tububuulira okudda obujja mu byobwe bina twabibuulira. Naye after ensi nemusika nemukola ki olwedde yali mu nsi era yagenda okujja nga embeera si eri awo nga omanyi embeera ng'enyiga omuntu nga yakinaku ebisa ebisinga message nemugiraba era webaze nnyo abantu babeeramu ku ssente nga ali mu bubaka buneeno abantu abasinga babeera mu bubaka buno kubanga embeera ebakola ki emala mukuba kyoba bayibuli ga nti kyangu omugagga omwavu okunyira mu ggulu okusinga omuki omuntu omwavu awo bina obudde obuwuliza enjiri naye ekisiru gye bayita eyo ekisiru naye omugagga tagikola tabulikola ki tabulina. Era ojja kulaba message eno olwaki minisitule zino zibonaabona nnyo kubanga
abazibeeramu tebalina abalina kubanga banajja mu minisitule zino bagenda kubanga bakolokota bye batambuliramu. Tokola kino tolya kino awo nayo kakati bambi tubeera nabanaku beereere nire banaku bannaffe wafunamu ebiri neyeyozaako ennaku ate nabano gyeyozako nagiddamu gyamaze okuwoza nekukuta naddamu nagiddamu buto kubanga tevaawo so nga yabadde agamba ebiri gineeno omufujo gyeyozaako ennaku kazi wokola omulimu gwa Katonda Mukama njozeko ennaku mundi gutya naye era agyekuutirawo nemaana nemuddira kubanga bali balina ssente bazyeyozaako buli kiseera ebeera neeri nga bo bali eno. Kakati abaluganda olw'embeera bano nti omuwala yabeerako wakati muffe olw'ensonga nti byali bikyamunyiga naye bwe yamala okufuna ekkubo baali infact baali babiri yalina akasisita ke naye baali babiri era bonabona ensi ne batwala bwekyo nyesaddamu kumanya naye naddawo nendowooza nengamba naye bantu meka abanafuye abavudde mu kukkiriza betumanyiiko ne betumanyi nti gundi ali waneeno netugaya lugendo okubakowoola nga twogera kimu nti gundi yakola ki oyo nno yagwaha nno ebyoyo naye amala okufayo bati tutandika okujjula enyike ku mitima muwabo nabbi agamba nti abantu bangi batugendako ekisa kyasobola kubatuukako Lady Grace sisyasobola omuntu newenjagala nnyo byakoze eki olukolobozerwa ne bujayo byokuyimba muwala olwo bannaye yagenda mubyokuyimba bwati nga bwanti obwenjogera yasoo nenga kali segeragezako nenkolakakube nembeako nenfuna kontaktini nemugezaako naganda buki ensi bwe tebwetambula era nayogeddeko nantu bamu nti bannaye nga kinwi naye nga muti bategeera lwaki kinwi naye nga yeyabadde ensonga yeeyo bano noona babaddewo basereebu bangi bazze bafa babeerawo nogamba gundi afudde naye ogoba nga olinako chance esobola okumukola ki omukolako ndi munaye woowayi bwogira bwozuukuka era tetutya bantu abo nabo betaaga obuki nade na audio wotavete nja kugiteekako si audio video nga yogera butya bweyategeramu ebyama bino Sabbath societies bikiwe bityo nga abinnyonnyola interview nga ayogera ku mukazi ono Blavatsky yawadika ebitabo bingi nnyo muli secrets z'obusamize nyingi nnyo ezingire mu nzikize z'enjawulo n'agamba nti naye abantu abasinga okumuwanga information weyatandika okubulya ku bigambo bino kuba taata we yali mu bibiina ebyo yali mu katuliki anti taata we yali mu bibiina ebyo bya secret societies yamuwa ebitabo nga namugamba muyambeko abeeko gyabitwala batuke kale biwanvu sijja biddamu naye bwe yatandika okubulya lectures zino eno balabika okuzibu abantu mu bitongole ebyekyama balabika oziwulira lumu ababa kubulya lecture emu ne babawo amukwata yali ayita mu lukubo n'amukwata n'amusika naye yamutunuulira mubiri naye gatokyuka n'ontunuulira nagamba mpulidde ebigambo by'obuwulira n'agamba naye njakuwa information gy'olina temala naye ng'ali mu security society nagamba naye saagala otegeere era tokyuka n'ontunuulira teyaddamu muwulire ne baawukanira awo kati n'addamu n'ayitawo enkera kubali bateeseza okuddamu amu information n'addamu neyeyitamuzatamuzaa yagera owulira addamu amusika n'amuwa akatabo n'agamba naye obwanga oyagala okuteegera information esingakaawo nja kuweerezanga emails naye bwemalanga oziweereza amabaluwa yuzangako address wonkakasa noyuzako address eyo n'ogyokya nja kukuweerezanga era bwe yamuweereza nga aziyuzako azisalako n'azookya ng'asigaza information yokka kale yabadde ayogera naye kyegedde kyekinaba oluganda nti mu bitongole ebyo mulimu abantu nga mitima gyabwe bategera ensobi gye bakola ki nagalera byetutambuliramu nedda si bituufu bebe bagezako okumuderivinga information gyatasobola ku accessinga kuba bintu bingi byabikudde omusajja obyolaba ebyekyama bingi beki era omusajja yamuwa connection wakati wa Catholic Church ne secret societies how they link bakwatagana batya okubanga ebyama nga data wa secret societies mu eklezia enamu omuki bikwatagana bityo obusamize buno bulinkinga butya abasajja batamanyanga bamukubiranga amasomo bale basinikanga imese balema bwe bityo nga mu information amutabalabanga nako so kyenyaga tutegere kyekirwa nti ne mu bantu betutya abo ab'amaanyi bayimbi baani ba Museveni bonna betaaga obulokozi
omuntu gwe nabagamba ate kyetaaga bulokozi naye nga yali abwetaaga ye paapa nze gwe nsomako oyo ndi mulabe we naye abantu balala bonna bonna abapulisiti bonna bonna bakyakulemberwa buki bakyabuzibwa buki okujjako ne Teddy Wilson nze natera okumugjako engalo anyera kuba nazimujjako dda mbagulira mazima lwaki ngamba bwe ntyo Saibali yafulumya yankuba wala mujjuka ku Minard Nation bwe yagamba the vote on Wednesday bwalonda no abantu nagamba nti tyagenedde okukyusa naga nti yes nange nebyandikwa bingi ni wano nina emisobola okubibwawa ebiraga mukasana kwa pastor wa Eroda yes mbirina sono okwawabira bingi nnyo mulina naye nga nja kubawa n'ebirala bwe mamu byagala but you have the policy beside the Bible tulina policy ebalwaki so in fact we have additional policies not outside the Bible wanga ziri added zisuka n'ebyawandiikibwa nagamba they are there whether you like it or not they are there oyo bakyamugulira njiriki perfect Jesuit tata we nagamba there is another universal and true Catholic organization nalangire kanisa ya Mukama ndi Katoliki nina sigana bagamba nti mukulu general conference so abaluganda kujja Katonda okutulaga nti ffe tuli against Katonda ba video board ne bamu attacking amanyi nti tobba nagamba nze nja kubba Bible ga tobba ngaze ndi mubbi Katonda yetuge omuntu oyo oddanga mukola ebigere mabega Katonda negosanga ngabba naye nga tamanyi nti mubbi go yeda esebo ge yakkiriza yagamanyi era amazima ge yatwala yibale nnyo naffe tugamanyi era singa tugamanyi singa tetuli wanieno okumanya nga tugamanyi twava ne kubali abikuba kubanga tiyinga waga teyegatta naye lwaki akyali wansi wambolera ye kwekiraga nti akkanya naye kwe kumuviira ne bwakunganya ebimu bye10 gwabiweereza lesoni ziveewo ligwatakwatagana ye yazimuwa kalwaki atubuzaabuza bwabanga asobola okutula omuntu agamba nti after all nze nabikola ki nze ne lesoni zaabwe sizisoma okola ki nabo nga tokyasoma na lesoni zaabwe can't work together unless they have agreed tebasobola kumuvinga bonna which means they agree in some areas ne batambula watya era singa bali in opposition singa babasambasamba ne bafulumya wabweru yes tosobola kusibira era kisirekerawo kansome ebigambo bino ab'Oluganda twali tusoma mu kitabo kyakuva twamazeewo Yoswa 5 Bayibuli egamba ebigambo bino Yoswa 1:5 Bayibuli n'ebigambo by'ebigerewo nkyala tuwulirize olunyi lwa 5 kubanga abantu bonna abafaayo ne bakomolwa naye abantu bonna abazaalibwa mu ddungu mukulu nga bava mu Misiri nga tebakomolwanga Yoswa 5 tewalibeera muntu yenna aliiko kuyinza maaso go ez'obulamu bwo nga bwe nabeeranga ne Musa bwekyo bwe nabeeranga naawe sinkwabulirenga so sikuleetenga wenjagadde tutegerewo abantu abo mulowooza Mukama okunyuma ne Musa nga mukwano gwe n'okutambula ne Ibulayimu ennaku ze yatambula ne Enoka ne Nuwa byakoma mu kiseera ekyo Bayibuli egambye tekikome mu nnaku ezo tekikome ku Musa ye naye nga bwe nakolanga ku Musa naye bwe nakolanga ki kitegeeza buli Mukama kye yakola ku bantu bali abaasooka naffe asooka kitukolera bwe yabanga yabawa omukisa naffe ajja kukola ki bw'abanga baamuweereza naffe tulina okumukola ki bw'aba yatwala Enoka mu ggulu okutambula naye emyaka gyonna nange bwe natambula naye ajja kuntwala muki si yempeera gye niridda Oluganda so Katonda takyuka mu kitabo ekyamala kyessuwa 3:6 Bayibuli egamba nti Katonda jjo leero nekyabeera atya I am the Lord I change not sikyuka kyeyagala mu ndagaano kadde kakati akyakyagala okujjako ekintu kiri kimu kikonfusing abantu someko mu kitabo kya Isaaya no mu kitabo kya
bakolise ekyokubiri 3:6 bakolise ekyokubiri 3:6 wala abantu abalokole balina nnyo obuzibu ku lunyiriri luneeno era eyatuyinzisa ng'abaweereza ab'endagaano empya si baweereza bannukuta muyinza kagambo kanino si baweereza baki bannukuta wabula ab'omwoyo naye ab'omwoyo kubanga ennukuta etta n'omwoyo guleeta obulamu but the spirit giveth life. Ani yali awudde kukyanikirwe kyo nga kimukootingira abalokole tokiwulyangako ate ani yali akisomyeko ng'akisoma gugudde ng'agamba nti ennukuta etta omwoyo gwe guleeta buki nga bakyogera bavumirira tteeka which is right. Kino kyakyogera ku tteeka lenyininyini the 10 commandments. Paulo gyayogerako nti ennukuta ekola ki naye omwoyo gwe guleeta buki webaba boogera ebigambo bino bakugamba nti ennukuta etteeka lyaliyita buki nazikiriza kristo gwe mwoyo guleeta buki sole nzikiriza omwoyo ndi wa mwoyo siri wa nnukuta omwoyo yaleeta buki Paulo bera yogera ebigambo bino eno kikye sansi gye tujja mu bigambo bino Paulo agamba nti ennukuta etta omwoyo gwe guleeta obulamu abali baweereza ennukuta agamba ebigambo bino akozesa ekigambo kyo n'agamba nti who also hath made us able ministers of a new covenant atusobozeseza okubeera abaweereza ab'endagaano ki mujjukire mu ndagaano enkadde kyetwabalabyeko nti balina ebintu bitono nnyo naye nga bya kaashi tosirwalya mu yeekaalu n'otafa waliwo abantu ekika tribe yalondebwa nga alina okuweereza mu yeekaalu. Pawulo n'agamba naffe twafuuka abaweereza. Muzowooza Pawulo yali mu kika ky'Abaleevi naye mutula obuweereza buno nga Mukama n'ebika ebirala biwa omukisa okukola ki agenda maaso n'agamba not eb'endagaano empya not of the letter so ab'ennyukuta but of the spirit naye ab'omwoyo kubanga ennukuta etta naye omwoyo gwe guleeta buki abooluganda olwokuba etteeka litta bbi lwaki si bbi lwaki litta lwaki si kibi kuba litta likugaana ekibi naye Pawulo tulaba no ng'akyakyanca temusoma kyaliwatitulanga Pawulo akyakyanca n'agamba nti kubanga twafuka naffe kubaweereza kati era olokole ng'aladde alusoma ayinza okuseereza n'awoomereza n'ogamba bannange mbe ku tteeka omuntu wanne nga bizibu naye abooluganda oba ebigambo ebiddako waneeno bayibagala nnyo nzagala nsomeko mu kitabo ekyamateeka 32 olunyi lwa 39 bayibuli egambye nti wali ennukuta agambe mu ssuula mu lunyiriri ekyamateeka Deuteronomy 32:39 ekyamateeka 32:39 agamba atya atuusewo oba nsome mu luzungu olwakadde wanje 32:39 ngagambe agamba mulabe kaakano nga nze nze buubyo nga nze nga so tewali Katonda wamu nange and there is no God with me. nze nzita I kill katono nnyo so okomekaawo bayibuli egenda ennyukuta ekola ki ne Katonda akola ki Katonda mubi tatta abantu basoma bayibuli nti bagitegeera bayibuli egamba nti ennukuta etta ki tetta babi tetta boonoonyi kati ina musango ki waliwo omutuukirivu gwetta Katonda n'omutuukirivu gwatta ennukuta etta ne Katonda akola ki malayo kyandikibwa ekyo era nze mpa obulamu naye bayibuli Pawulo agambye nti ennukuta etta omwoyo gwe guleeta obulamu agambye Katonda ate awa obuki byonna bya Katonda ennukuta n'omuki byonna byonna yabituwa ku lw'okutuukirira
kati obanga ennukuta etta Katonda yagituwa era Katonda yatta yenyininyini olw'etteeka li era omalodisa baligamba genda okole ki genda ofe etteeka likunenya fa akoze ekyabbye olw'etteeka liga tobbanga empeera ekibikola ki akomererwe mulaba ndowooza lindako nga tonakukomerera lindako naye agenda okukomera talina mutawaana kwaye bamugamba kasaakola kino ngaomukola ki Mukama yaliragira bwati bweligamba kakati Mukama nyini yaliragira era nga amukwita mu tteeka lye okufa kubaawo ate yawa n'obuki byonna tulina obibalansinga ebintu bibiri tulabe ennukuta ettaano mwegweta obulamu bikwatagana bitya osoma ekitabo kya Baluumi essula 12 Bayibuli egamba nti tumanyi nga etteeka lye ery'omuki ly'ery'omwoyo. The law is spiritual, lya mwoyo eritta omwoyo gweta obulamu ate etteeka lya mwoyo gweta obulamu kyewuunyisa era madamu basoma Bayibuli bayi confused ayinza okupazulinga n'anyooka wayi ne zigatta spiritual n'anyooka naganze bikoze eki Bayibuli ngivuddeko naye nga Bayibuli erisimba etegereke jasi kukwasaganya byawandiikibwa n'otegeera bikola bitya. Lwaki Bayibuli egamba nti lwaki Pawulo akyakyanky olw'omwoyo Bayibuli egamba nti mu kitabo kansome waneeno nga bw'obikula mu kitabo kya Bassekabaka ekyokubiri no ng'obikula mu Samwiri ekisooka 2 kansome wano mu Yokaana 6:3 agamba bw'ati it is the spirit ye mwoyo that quickens ayanguya the flesh profit nothing. Omwoyo tegulina kikola ki omubiri tegulina kikola ki kyekugasa. The words that I speak unto you ebigambo bye mbagamba bye njogera nammwe they are spirit bwe mwoyo and they are life. Nti era gwe buki Yesu Kristo ebigambo byayogera n'atulaga bye tulina okukola ye mwoyo wa Katonda gwe yali akola ki kwani ebigambo byawandiikwa mu Yowaani ye yalungamira ebikola ki bye bikulaga ekibiina butya bwenzo kiddukamu mwe mulina etteeka mwoyo yalyogera mwe mulina ne butya bwenza okusima tukukola ekibi mwoyo yakola ki yeye yasaasira n'akuwa amaanyi n'akuwanguya okuleka ekibi ate nga yakola enteeka erigenda okutta olw'okukola ekibi. Kati Bayibuli oba osomye obwebunabbi kasome ekyandiikibwa kino otuse mugundi esooka osomyewo speed ekisooka 2 olw'oku6 somewo speed nsome wano mwebunabbi nga akomentinga ku gundi eyo. Mukama atta n'alamya aserengesa mu magombe alimisa okuvaayo. Mulaba ekigambo ekyo abooluganda mu kyamateeka Bassekabaka Samwiri ekisooka 2:6 Bayibuli egambye Samwiri agambye nti the Lord killeth Mukama atta and maketh alive ate n'alamya aba nazzaamu obulamu. He bringeth down to grave assa mu ntaana and bringeth up era n'ajja mu ki kitegeeza nti byonna Mukama abikola. Lwaki abikola? Kulw'obulungi ne kulw'obulungi bwange. Naye olwo nabadde nsomako ng'ogyeko okuzikiriza omubi ate n'abamu n'abawo obulamu. Naye nabadde nsomako mu kyati ng'ayogera ku bantu bano be tusabira oba abaluganda bakwisa abeebaka ne bafa. Nagamba abamu Mukama akireka ku lw'obulungi bwabwe ne bafa. Mulaba ekigambo ekyo Mukama asobola okuwummuza oluganda si mubi si nti amuwummuza amuviire mu maaso akoze bibi bimususseeko si kubanga ayagala okutulumya naye ku lw'obulungi bw'oluganda n'amuwummuza ate nga yagenda omuzuukiza. Mulaba ekigambo ekyo Luganda. Kakati abantu basinga kiŋŋaana n'okusaba ne tutunduka n'okweyuza nga bakabona ba Baali bwe beesala emibiri gyabwe kubanga ganye bakola ki ensaba ya kisiru nnyo abooluganda tudamuna kugisaba. Katonda gwe tusaba si kiggala. Oyo yabuze ekibuzo ky'okusiiga amafuta ku mukutu oba mwamuwuliddeko amayi abadde ku guli ogwa asiki. Yesu okusiiga amafuta kituufu naye si kyajjenjeero. Ne ba Ellen White basiiganga maki mu biseera byabwe si kibi naye kijja lwa nsonga nkulu nnyo. Si bino mbona mujemu enkya kusiiga amafuta mwenaye muyiika ku kituuti bujingo na kunakuwaza yateeka mu kabomba ate anasooka amanza amafuta tekyanabudde busiiga afuira maki
naye ngo bangi ani yamugamba era n'abangi lwaki alina abakozi bawera kye bayita oda mu kkanisa abantu bangi funa abakadde 10 obaodeininge musa mukama yamugamba ati mukodomi we funa abagenda okukola ki okuyamba ku mirimu kali bujingo oba ali omu nga bakusiga bafuta bangi lwaki byonna nabyetikka omuntu mali afuna embomba afuuyire banne nga afuuyira ddungu bagamba kufuuyira kusiiga adda neeri nanyigako buki naga akwata ku covid nafuuyira obusawo bali bajoga nateeka essimu kasawo nsiwale tiivi kimagalubindi zonna bafuuyira buki asoba fuuyira omuntu mukyenyi namufuuyira ku nsawo namufuuyira kugamba nfuta gafuka gajjenjeero naye ku nsonga y'okusaba mukyala tiyayogera bwati nagamba nti buli muntu alina okuba nga yeesabira alina kulinda bakadde bakkanisa oba baweereza kumukola ki bwabugulira nga yeetaaga asobola okuyitaba oluganda mu kkanisa baalabanga ddala basobola bagwana ngaawuli ali comfortable dabo ne bamusabirako singa ebyo nabyo nabyo bimaze kugaana bugaanyi kwe kuyita abakadde okusiiga amaki amafuta si egalimu obulamu ng'omuntu ndi wabatizibwa si emuli obulamu obumukola ki obumukyusa tulife nabo oluganda okusiiga amafuta njagamba ntya omuntu wasiiga amafuta si yekutuukirira Katonda yatuukiriza omuntu okubanga ali perfect tulife nabo oluganda omuntu wabanga Katonda yasobola omuperfectinga olwokumusiiga amafuta nga yamutuukiriza mukama lwo byaga tukole ng'okusaba n'okusiiba bw'osiiba ennyo ne weerumye nja si mukama gamba ndi emulumye kati kakemulumye ennyo kati no mukama aba ayagala kulaba butya bwewe kwewaayo okwo kwerekereza seriousness ku kyokola ki si byakugonga katala kutta mukama munange enjala ennuma banange mukama munange ebyo abaabikooye abamu babikwano bikola okwejjako obuki okulaga ndi ddala kwe kuwewaayo nowe n'ekiseera nosetinga ennaku noga ndi ngenda kuba mu kusaba nakukola ki nakusiiba so kati okusiiga amafuta mbadde njoga ku kigambo ky'okusaba buluganda buli muntu asobola okusaba Katonda amuwulira osobola okulowooza nti bwe nayita gundi anansabiranga ne gwoyita alina ebizibu byengomuki bayibuli Yesu Kristo yagamba nze kkubo n'amazima n'obuki teri ajja eri kitange so teri gwe baleeta eri kitange kujjawo nga ayise munzi ani akutwalayo Kristo lye kkubo abantu balaga balazi Kristo nti buuli genda okoleki naye okusembera eri Katonda okumusaba olina kuyita ne bwoba otudde weka ewaka mbadde ku kigambo kyabalwadde bw'osabiranga oluganda n'agaana okuwona temukubamiranga kubuuda kubaba ne mukama kiki kyolwaki mukama oluganda omuzana omujjukire ebiki byakoze mujjukire omusajja Kezekiya nabbi teyasaba mukama emyaka emirala tejamufuukira ekizibu moza lwaki senga yaguma n'afiira awo yandibadde yasabye naye kubanga yayagala emyaka emirala era byonna byonna endagaano enkadde kyakulabirako kyaffe mukama tulina bye tumukaka nolyokonoga kale senga tekyaliwo kale senga saakifuna kale senga tekyakola ki naye singa mukama tukola ne tusiima kyatuwadde tutambula n'ekyo era mukyali tagamba nti wetusaba mukama tumugambe nti let thy will be nagamba nti webiseera ebisinga bwe yasabanga mukyala we nga amaze okusaba oluganda ne bagamba nti sisito nasaba nga talina kukkiriza bwasaba nga talina kukkiriza mutima gwe naye nga lwaki ayogera bwatyo takomandinga Katonda naye amulekera space akolokola ki okusalawo oyinza okusaba mukaluma wakyo omusabe nga tekigwana kukula tekisaana n'omupiininga mukama naga yonona kankimuwalabe nga ise bwe yamulemerako agiwa obwakabaka naabugiwa bwagifuukira ekizibu nesinga baleka mukama waabwe omu nga yabakulembera buli nsobe yabadde eriwo nga abagamba kabaka ye yali atukidde Yesu Kristo taliko yadde ekibi ng'ajja bakulembera mu nkulembera eki n'abagamba kale muwambye obwakabaka wange buubwo mbubalekedde nabakwasa nabubateera
ye naddala linga Katonda paka bwe batuuka okulanga ddala kizitoye kiri beyond their ability naye wemala obubajjako baddamu ne babukayanira mu biseera bakero demujjukira Yesu bwe yajjanga banoonya kabaka bamulindirira enkya n'eggulu atuuka n'okwereetera ebizibu nga balindira kabaka gwe yabagaana kwe kusaba kwe bagamba booluganda bw'osaba Mukama mulekere space bw'agaana mukole ki essaala eri Mukama gyawulira gyenjagala tusabenga enkya n'eggulu twesabire ffenna bwe mwasabira ani kwekulanga Mukama atukuza ekkanisa alongoosa abantu be oba tuli baavu ebyo si bye bizibu oba tuli mu mbeera ki ebyo si bye biki oba eka tetulidde ebyo si bye bootunuulira oba emirimu giweddewo ebyo si ye issue enkulu mu bulamu buno bwe tunoonya abooluganda kyetulina okuyigga okulaba nga tutambulirako nze kiyinja okutuukirira mukadde okola ki okulanga Mukama waliwo ekkanisa eyimiridde nga eweesa Mukama ekiki tuli mu lutalo abooluganda tulwana enkyo oyinza obutansanga mu mazima gano enkya oyinza obutasanga bwe mu mazima gano ne lukyanga tukyalaba ku munno naye nga tokyamulaba mu kukkiriza naye nga mu nsi mwali n'okutama mulundi kuyisinganya muyisinganya kujjamba omukola ki naye nga mu kukkiriza takyalimu sani gwe mulimu gwaliko omukulu gwakola era tujasaanya Mukama tube ne mukusana n'okusiba Mukama tulabe nga twanukudde nnyo emirimu giteredde naye nga spiritual yatuvunda asana so kikola mubala mukusana n'okusiiba Mukama ne mugenda sabiti gye ne muwa obujulizi abooluganda ne baza Mukama emirimu gyange gyateredde omwezi banne ebintu bye Mukama yakoze ebiki naye nga sani yagiviridde olowooze nti biri okke gy'oli naye nga mubi omwoyo okola ki era njagala nyo abooluganda tutamu okusaba n'okusiiba tukuŋŋaanire ansonga egi kuzza bujja bulamu bwaffe bwa mwoyo kyekyokka tokolana ku kyakusimu emirimu gyesibye ebife nako nonsense bwe girinateerera okola otya okole ki Katonda yatugamba nti musooke noonye bakabaka bwani n'obutuukirivu bwe ebirala ajja kubibongerako Yesu obwakabaka osobola obunoonya n'obulaba n'obutegeera nti bubunoona naye bwetaaga obutuukirivu n'obwakabaka bisobole okuba nga bikugasa ebirala bikwongereko buki nze nina ekigambo kino banatandika nina mputukuva dda naye nze sirifukamira ku maviivi nensaba Katonda nenzirawo nembeera nepanikinga ti Mukama ansaba kumpa kino Mukama ansaba kumpa kino okujjako ekintu kimu kyentera okusabira Mukama kunsasira kubanga nsasula amabanja agamanjibwa yessala gyensaba mbe n'emirembe n'abantu abaki kyekyokka abamanja naye bino Mukama njagala munaye ne munaye nawe olaba ndoze emmotoka yange ekaddiye Mukama lwakifunayo ku kanamba akakafuluma nga nziraku ebyo Mukama nomwana munnange nze nabagano bagamba sifukana kumachiva vivi nensaba ni Mukama ansaba kuzimba nyumba tekivanga nako mukamwa kange time bwetuuka Mukama yakuwanga bwakozeeki tetuddaona kupanikinga ebyo tulina okusabira byetulekera byebyo Katonda talina yadde ekintu ekimu ku nsi Yesu Kristo Katonda omulamba yalinga munaku naye nga mubyo omwoyo ali bwati mbwomwenge biri bulungi mu mwoyo gwe n'abalina ebyobugagga ebyitirivu bamunoonya nga banikodemu ne bajja ekyo ne basooba atalina yadde 10 atalina bugagga bwa mu nsi muno baga bagenda ne basoobera abayambe tunyweze ekintu ky'abooluganda tulwanire kutuukirira ate n'ekira kino tukitegeere buli muntu olaba muganda wo nga tatuukiridde sooka omuyambe anti ng'aganye buki naye gambo kyentera okubaga nti fe mu nsi weffe tulina ebibi ebiri ku minzaani mukadde abbi empuuta ekinene nnyo yi mukadde teyali bbi empuuta naye nga gwe tolimba olina kyonoonya osula ntebe ndowooza naye buli kintu kyona kyona kyetukola mu nsi muno wansi w'enjuba kiki kibi kasa kibeera nga kibi waliwo omuntu yagamba nti yali gundi yali faaza
mujuganda muzaa ku muntu TV akatambi yagamba sin is sin period. Yagamba wrong is wrong period. Ekikyamu kibeera kiki n'ekibi kisigala kibi, oba kinene oba kitono oba kiwanvu oba kiyimpi oba kinene oba kitunda kitya, kisigala kiki. Nfunikira ebigambo binene. Omusajja omu yali sina musajja omuntu atulina waka ne batunyumiza obumyu. Yagamba nti obumyu nga wabusudde mu musiri gwa sukuma okubuteeka ku ttaka tebulinawo kadde. Okuteeka omusiri gwa sukuma ku ttaka okugulya ate kamala kulanga kamaze kyono nakiweddewo nekikulu kakirumye butema. Nali simanyi yenyumiza bunyumiza kati nga bulya bwona nokola ki. Naye nkijja ku kagero ke batumiza akebibe, waliwo ebibe byali bibiri, ekikulu n'ekiki oba ebikulu n'ebito, byagenda mu nnimiro ezabbibu. Byagenda mu nnimiro ezabbibu ng'ebikulu birya ebibala by'ezabbibu ng'abantu babigoba kubanga babirengera binene biwa mu bbanga, birya ebizabbibu bizimalako ne bakuba amayinja bikole ki. Era nga babirengera nnyo ne bagamba tebiriyo tebijja kuti, naye nga bala omusiri gukala. Kumbe buno obuto otasobola kulinnya kujjayo binene, bwatemanga kikolo nekikola ki ne busobola okulya nga bwononera ddala ekikolo ate nga tebabulaba. Mulaba ekibi bwe kiri. Ebibye binene byangu okulaba n'okusobanko n'okujjawo kubanga bikankanya n'amawanga, naye ebibye ebitono tebirabwa. Kigenda okutuuka okutegereka nga kimaze okufuuka ekigenge kimaze okusaanyaawo kyekimaze okukwata oba okulya. So tewaliiwo kibi kinene na kibi kiki. Naye sibagambe twesaasiye mu bunafu bwaffe nedda. Za muganda wo ng'akunenya okubba n'ogamba nti kati naawe kukyakyo otuuka leeti, tewali kibi kinene na kiki. Ebyo tetudda ku issue eyo. Kkiriza obubbi bwo noyakkiriza okutuukako leeti kuki, naye mwewe nemukoze ensobi. Abaluganda nyinza okusiiba waneeno era nsobola okwoga ebigambo ne simaliriza ssaawa zino n'ebirala guno nsobola okuluvaamu wano. Babingi byesisomye ebyandiikibwa naye njagadde kyetukizeeko kitono nekijja kutumala mu kaseera kano. Tujagenda mukuuma tuddemu olwekuba olusobole okuba nga tuyiga, naye nsaba Katonda atuteekeko ekisa kye. Olugendo lutukoyesezza erutambuddeko kitono, naye tuleme okutambulira obuki obwereere. Era kigambo kyembagamba nti newootambulako wiiki emu mu by'omwoyo boolina kyotambudde, tokizanyiramu. Waba tasobodde kitambula, wawaganidde ddala. Oyo sista Lady Grace yasabako baffe sabbiti zaali ezi, naye tolowooza nti sabbiti zaali zakusaaga maaso ga Katonda. Yali afunye omukisa okusemberera nga ye Yesu we yabuza Piraato, we yagamba Piraato nti abamazima bawulira eddoboozi lyange. Namugamba mazima kyeki? Abayagala omubuli amazima nawulira kerere nemusukkako ebweru napala nakola ki? Ola wafuna omukisa okutegeera amazima. Naye nga lyafunye chance, wafunye omusana gwonna, Piraato ono zayambadde anywera nawo nagamba nti mumukwatako. Kale bamuyuzabuza mujja ku ntebe namujja by force, naye nga yamaze okugamba nti no, naye agenda okufuukula nga agamba nti nedda nga tebikyakola maki. Era yafa bubi, naye nga kikyaliano kugaana kuwuliza butawa budde. Ebiseera ebisinga kerere ey'amaanyi ebweru oba ebintu ebirala bingi ebitalina makulu bitujja kukutegeera ekigambo kya Katonda. Tetufiirwa chance ey'okumanya amazima ga Katonda. Bingi nga Isirayiri bwe yasigala nga era ekigibiseeko. Infact ekigambo ekyo kikulu nnyo kyakuyiga kigazi nnyo nti waliwo veiro ebise ku bantu abali mu nsi. There is a veil ebise tesobola yetaaga kuba bikulira osobola otegeera amazima ga Katonda. Balina Musa yava ku lusozi Sinaayi ng'ekitiibwa kikola ki n'abikkibwako. That veil eyabikkibwako nga tasobola gigumiikiriza, baali gye beetaaga okusobola okuba nga batambula mu lugendo lwabwe lwe bali batambula.
naye kuba bali bagidde obutagira nga batya n'okutya. Musa yakola ki? Yabikkibwako. Nekyo ekitiibwa ekyakirina okuba nga bakitunuulira kisobole okuba nga kibalaga obukulu bwa Katonda basobole okutambula mu lugendo bali batambula kugenda mu Kanani. So naffe tuyinza okuba nga tulina ebyomuwendo bye tulina naye nga aliwo veero gye tubibikkako nga bitutiisa bisusse. Ababugo wali neginagamba ne bannaye omususizaawo nakwata bayibuli nagamba osijja kusomawo. Banawulira batya abantu nga mbasomedde nti tolya nnyama bisabiri tolina kunaaba uli obusirusiru obutuuka kweyolevu ng'oli alabo kisoma kitiisa awo naabikawo buki naye nga kyewetaaga obikulire muganda wo ategere obukulu bwa Katonda. Saba Oluganda nja komekerezaawo Mukama atulamu omukisa ebisitulonde kusoma tujja bisoma mundi omulakasa tusinkana olw'ekisa kya Katonda. Mukama atulamu omukisa Oluganda. Tujja kusikutuka tuyimba oluyimba oluli ku namba ya 17 siyagala bugagga. Nja kusaba manyo abalina n'ebyoluzungu bajja kuyimba nga tufundikira bayimbe parts chorus eyo ekitundu ekisooka n'ekisembayo ne chorus. Siyagala 17 siyagala bugagga oba ffeeza nnungi njagala bya mu ggulu n'okutuuka gy'oli mu kitabo kya Yesu omuli amannya mbulirako Mukama mulimu eryange mu kitabo omwo omuli amannya ontegeeze Mukama mulimu eryange ebibi byange bingi binzitowerera naye omusaayi gwo tegulemwa kibi. Yesu gwe wasuubiza mu byawandiikibwa ebibi byaffe byonna kubifuule byeru mu kitabo omwo omuli amannya ontegeeze Mukama mulimu eryange mu kibuga kyo Yesu kyewateekateeka n'ekitiibwa ekingi ekimasamasa ekibi gye kitajja konona abaana bo obuli abakuumi nange wampandiika mu kitabo omwo omuli amannya ontegeeze Mukama mulimu eryange mu kibuga. Tutandike na Lord I care. Lord I care. 6:17 abagirina 6:17 already.
Lord, I care not for riches, neither silver nor gold. I would make sure of heaven, I would enter the fold. In the book of thy kingdom, with its pages of fame, tell me, Jesus, my Savior, is my name written there? Is my name written there? On the page white and fair, in the book of thy kingdom, is my name written there? Lord, my sins, they are many, like the sands of the sea, but thy blood, O my Savior, is sufficient for me. For thy promise is written in bright letters that glow. Though your sins be as scarlet, I will make them like snow. Is my name written there? On the page white and fair, in the book of thy kingdom, is my name written there? Oh, that beautiful city with its mansions of light, with its glorified beings in pure garments of white, where no evil thing cometh to despoil what is fair, where the angels are watching. Is my name written there? Yes, my name's written there, on that page white and fair, in the book of thy kingdom. Yes, my name's written there. Kasaba Oluganda. Poza oluganda tugenda okusaba olimba olwo njagale tulowoozeeko nnyo. Tufundikidde ekitundu ekyo kukola singa tugamba nti kibuuzo kiga nti linnya lyange ddala liwandiikiddwa, naye njagala buli muntu abe ne ansa nti likoze eki liwandiikiddwa kwa Mukama kyayanira tubeere. Pozi n'ekirala kyensaba abooluganda, Mukama atusaasire tutandike obulamu obujja. Lunaku olukya tuba n'emitawaana egituukako mu bulamu bwaffe, obunafu ne byegatta naffe ne bitusuula okutujja ku mazima. Naye nsaba Katonda buli muntu amalirire olugendo tusigazza lumpi yadde lulinga oluwanvu. Buli muntu ekiseera kisigadde eky'obulamu bwe akikozese era akiweeyo okuweereza Mukama, n'okulwana okuleka ebyo ebikyamuwangula, ate era n'okuwangula n'okunyweza ebyo byasobodde okuwangula. Mukama atusaasire tusobole okuwangula ensene ey'ekibi. Tugenda kuyimba oluyimba mukyalo agamba nti many songs are a prayer, nti ennyimba ezisinga siki saala eziwedde emirimu. Tujja kuyimba oluyimba oli ku nnamba ey'ekikumi-15, njijja gy'oli Mukama. Njijja gy'oli Mukama, nze omunaku ennyo, byonna eby'ensi si kintu, njagala ulo
mulokozi nesiga gwe Mukama gwe omwana gw'endiga eyafa kulw'ababi ndokola ayi Yesu saba mbene Yesu naye siri mulungi yeyeka anongose kubanga yansubiza nesiga gwe Mukama gwe omwana gw'endiga eyafa kulw'ababi ndokola ayi Yesu byonna mbiwayo gy'oli emikwano ne byonna omwoyo n'omubiri byonna bibenga bibyo nesiga gwe Mukama gwe omwana gw'endiga eyafa kulw'ababi ndokola ayi Yesu nesiga kigambo kyo okufa kw'oli essubi sabanye bibi byange nafira wamu nawe nesiga gwe Mukama gwe omwana gw'endiga eyafa kulw'ababi ndokola ayi Yesu. Amina. Kama atuwa mukisa tujja kumekereza okusiza kwa leero kwenkya ebigambo ebyo nsaba bibeere ensula ennungi mu bulamu bwaffe sabbiiti ennungi yawayo